Twejjako tutya obusundosundo abantu abayina ensundo mu maaso, abayina ensundo mu kyenyi, abayina ensundo mu mugongo oba mu bulago. Tugenda kuba tuzejjako tutya. Ensundo ezo zimanyi n'okumera mu kifuba, naye tuyinza gizejjako tutya nga tukozesa ebintu bya waka. Stay tuned. Amanya yenze Shila Adita. Ate ne bakubanga osubscribinga kweno YouTube channel yaffe, muganda wange osuubwa ebintu bingi nnyo. Waliwo ekigambo subscribe, kikwatemu. Waliwo akade waggulu kakwateko, bajja kuba bakwa notification buli we tuteekayo video empya. Olunaku lwa leero nzize kusomesa kummwe baganda bange mwena abayina obuzibu bw'obusundo, obusundosundo nga gwe olwala obusundosundo mu maaso, abamu butera kujja wano ku liiso nga nze we mulaba obwange bwali bunene naye kati bugenda buvaako olw'eddagala lyenkozesa. Ninako butonotono ate ng'era nabo neeyongera okulaba nti mbukolako nnyo buleme kubeera nga bunsigalako. Abantu abamu mulina obusundo, edda nga abantu balinga batugamba nti omuntu amera obusundosundo oba ffe mu luzungu bwe tuyita skin tags, baba bakuwandulidde amalusu, abalala nga balowooza mbu obeera wakolimirwa. Ne munnange eyo nno nayo skin condition, skin disease, ereetebwa ebintu ebimu, either nga oyina obukyafu mu mubiri oba nga kintu kisikire mu famire yammwe mukiina, oba si ekyo nga oyina obulwadde nga sukaali n'ebirwadde ebirala ebisobola okuba nga bikuleetera condition eyo, naye nga kali nnomo, tekaluma, tekayina buzibu bwonna ku muntu we kaba kakuzzeeko. Kajja buzi, naye era bw'oba obujjanjabi butera okuvaawo. Mulimu ababuyina nga bungi nnyo, ng'era bwe nkugambe mbu buyina bibuleeta causes, waliwo causes ezibuleeta. N'abakazi b'embuto batera okufuna skin tags zino, zitera okujja nejja n'emutuula wano n'ebeerawo, nejja n'emutuula ku mugongo, nejja n'emutuula mu kifuba oba mu bbeere, nejja n'emutuula ku face nebeerawo. Naye nga sigamba nti oba erina ekyamaanyi kyeba ekosezza ku bulamu bwo, ebezze buzi ate era nga teruma yadde n'omulungi n'ogumu. Ye kaakati nno tugenda kusoma tulabe tutya bwe tusobola okuba nga bwe tubujjako. Abamu nga bujja lwa immuno changes, nga okyusekyuse mu mbeera zo ez'obuntu, ng'era bwe nkugambye for example ng'omukazi w'olubuto atera okujja obwo obuntu. Tugenda bwejjako nga tukozesa ebintu bya waka byengenda okubalagirira, ng'era bwe nabagamba nti tugenda kuba tukola face zaffe, skin zaffe tulabika bulungi nga tukozesa ebintu bya waka. Kyenkwagaza gwe ng'ali eyo, nkwetaaza kano akasowaani akalabika obulungi, nkwetaaza tamalik oba obunzaali. Osobola okukozesa obunzaali bwonna bw'oyagala, oba bwa kitaka oba bumyufu oba bwa brown. Nze nkozesezza buno lwa nsonga obwange buva direct mu bimera, tebuliimu kkala. Bwengenda okuba nga nkozesa baganda bange, naawe njagala obeere nga ofuna obunzaali obubwo bw'omanyi nti nno bugenda kuba nga bukolera. Funayo ebijiiko byo nga 3 oba 4 ebikumala, then ofuneyo lime, ofuneyo lime oba ofuneyo lemon ennungi gwe gye weetaaga, then ofuneyo toothpaste of any kind. Osobola okufuna, nze nkozesa close up, osobola okukozesa Delidate n'ekika ekirala kyonna ky'oyagala. Ze zino nno home remedies ze tugenda okukozesa olunaku olwaleero, ze tugenda okutabula okulaba nti twejjamu buno obusundo ng'obwange bw'obulaba bwe mbanzibirizza buno waneeno buddugavu, naye bugenda buvaawo olw'ensonga sibuganya kubeerawo. Ndowooza mu kansembere ndowooza mubulaba waneeno. Naye munnange nkola bukubirira okulaba nga mbujjawo. Katutandike n'okutabula eddagala lyaffe lino eno lemon ndi mu kuggyamu obusigo. Osobola n'okukozesa galiki, mwe abamuyina ewaka n'okwata galiki n'omukunya bulungi nnyo, n'omukamulamu ag'amazzi, n'oteekamu enniimu, n'oteekamu tamaliki, n'oteekamu ne baking powder, n'oba nga oteekawo wennyininyini ewali obusundo. Naye kati ffe tugenda kukozesa lemon. Kwata tamaliki wo ono, tamaliki powder wo, obunzaali buteeke mu kakontayinako akalungi ng'akange. Okwate lemon eno osqueezinge. Twetaaga amazzi ga lemon. Kamula lemon yonna gye weetaaga mukwano, tekirina buzibu.
omale omixinge. Ndowooza mulaba bwe bifaanana amazzi gange bwe gafaanana. Ngenda kuteekamu toothpaste. Owange wa bbulu naye gw'oli wa ddembe okuteekamu yenna gw'oyagala as long as toothpaste. Omale omixinge. Omakinge sure nti nno byemixinze wamu byonna bintonyedde. Kirungi n'okozesa ejjiiko eya meto, ejja kuba ekuyamba obitabula bulungi nnyo. Tukyali mu kutabula, stay tuned, tovaawo. Bitabule olabe nti nno byonna byegasse wamu. Maze okutabula ng'era bw'obiraba ebyange. Okwate kotoni wo bw'oba omuyina kotoni, nyikamu, teeka ewali ekizibu. Ensonga lwaki tukozesezza lemon alimu acid, ate nga ne cologate ono alimu olwo acid. Asobola okuba nga ayokya obusundo mu bwangu ddala. Kuutawo, tokuutawo nnyo, wabula kuutawo wennyini ewali affected. Birekeewo eddakiika 15 oba eddakiika 3. Ndowooza olaba obulumi akantu kano kaba kayingira, oba owulira obulumi nga buyingirira ddala mu skin, oba owulira zino ingredients nga ziyingirira ddala mu skin. Birekeewo eddakiika 3, then bw'omala ogende obeere nga onaaza face yo bulungi nnyo ng'eddakiika 3 gaweddewo, oba si ekyo osobola obitabula ekiro n'obirekako n'oteekawo kano akagoye nga ko n'okanyikiza bulungi nnyo n'okateekawo n'osibako soloteepu oba ka bandage konna n'obirekako paka lunaku lukeera. Enkeera n'onaaba bulungi nnyo, face yo n'ogirongoosa, n'okwata ebizigo byo of any kind ne weesiiga. Kino bw'okikola omwezi mulamba, obusundo obwo ojja kuba obuthickeninze nga buli very weak. Ekiseera kijja tuuka bubeere nga bukutukako bukka. Bigezeeko. Amannya nsigadde yenze Shira Adita. Atanaba kubanga osubscribinga mugana wange jangu obeere nga osubscribinga, otegatteko tuteekayo waako omulungi. Mbaagala nnyo.